nabadde jjo nga mpulirira omusajja omu omukulu naye nga alabika obwongo tebwabadde bulungi nnyo. Musajja ali mu gavumenti naye nga ajolonga Obwakabaka, ajolonga obukulembeze, ayogera Kabaka mu linnya lyatandimuyitiddemu. Naye olambuludde bulungi nnyo nti gavumenti z'okubeerawo nga ziri bbiri ng'ate zonna ziwaŋŋana ekitiibwa. Tosobola kugamba bantu nti Obwakabaka tebuliiwo. Ebyo byayogerwanga bali abakulembeze abakuusa ate era nabo abaavaawo. Mu bukulembeze obw'Obwakabaka njagala okubazzaayo emabegako. Munnaffe Obote bwe yeegatta naffe mu Kabaka yekka ng'atulimbye atusibye ekikookolo ataddemu ekkanzu n'ajja n'afukamira mu maaso ga Beene n'agamba mukama wange va ku babbeeni abo bagamba nti bo bajja kuteekawo obukulembeze nga tebakuwa kitiibwa naye nze nja kwagala nja kukola buli kimu n'afukamira naye akuuta amaviivi n'agamba mukama wange w'oligwa wendigwa. Naffe ne tugamba owange omusajja ono wadde w'engulu naye yandibamu ekintu naye olwamuwa akalulu ne twegatta wamu n'afuuka omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga ffe Kabaka waffe n'afuuka pulezidenti yasooka yamala n'atukola ebitaali birungi nnyo. N'addira n'omusajja wa Amiini ne balumba olubiri Ssaabasajja Kabaka ne bamuwaŋŋangusa Ssekabaka mu kiseera ekyo. Naye abantu bonna balowooza nti Obuganda buweddewo naye Obuganda tebwaggwawo lwa nsonga zino. Ayogedde ku nsonga y'ennono. Twasigala tutuuma amannya gaffe, ebika byasigalawo. Wali tosobola kwefuula mukulu wa kika. Obuganda buyina empagi bezituulako 3. Tuyina empagi ey'abajjajjaffe abataka bamanyikiddwa n'emirimu gye bakola bakuuma nnono. Jjajjaffe omu tumulabye wali nze neddira Nnyonyi Nyange nva mu lunyiriri lwa Luyiira, nva mu lujja lwa Sekayita, nva mu mutuba gwa Jjanja, nva mu ssiga lya Nawandugu era jjajjange ow'Akasolya ye mbazziira ebulimu. Era omubalaba gwaffe gugamba nti mukyambadde mulimu engompa omuggo neewerekere. Tosobola kunkyusa. Bajjajjaffe abo baasigala bakola omulimu ng'embeera eyo eri bw'etyo. Z'Obwakabaka naddala ku nsonga y'ettaka naddala n'okuvoola Ssaabasajja Kabaka. Bannange, abantu abo bonna abavoola Ssaabasajja Kabaka kye tulina okukola tubawoole. Ate tubagambeko neebaza abakola obulungi mu nsonga eyo naye ate gikozese kitiibwa kubanga buno Bwakabaka wabeerawo ensonga eyo kukwata eddala bulungi waliwo ebigenda mu maaso beeyi Bwakabaka mulabe bakola naye basaba tubeere bumu tubeere bagumu okulaba nti Buganda tevoolebwa naddala mu nsonga ezikwatagana n'ettaka. Mwebale nnyo, mwebale ddala okumpuliriza. Buli baba takitegeera mu lulimi lwaffe ayinza oba sintegeera amakulu gaakyo n'ekigambo kikulu nnyo naye nga omuntu nandibasabye tubeere bakkakkamu. Kimanyi bulungi nti bwe tugera ku Ssaabasajja nga olw'ensonga emukwatako embi oluusi emitima gitusiiwuuka naye twongere okulambika abantu abo abavoola Obwakabaka. Bambi abamu baba tebamanyi naye tunayongera okubalambika obulungi awo ensonga eyo Obwakabaka bajja kwongera okitegeera. Ekikulu nti abo bakitegeedde era bajja ne bagamba nti enteekateeka y'Obwakabaka nga nnungi nga nnungamu. Ku lw'omukaaga tunagenda kuwekula kubanga twagenda lwa mukaaga yagamba nti musituke tugende ekyo kyalikolayite bulungi bwe musituka nimugenda kubanga baganda naye mufuje okusitukiramu olowooza bweme kukubanga abaja
Ejja tekamu ekikomyawo kubanga twekuseri tukwebaziza mukama wange webale walaga obuvumu kulaba nti Namulondo zetyokola. Mukali waffe Katikkiro bw'agamba nti tuliwerere ku nsonga ssamasonga ettaano ezo zalimu ku ezo tuleme okubeera nga tugamba nti woliba weerikwa alina olaba nga ate waliwo ekibakoze nokirekera kakola kiteesa ekyo ekyokwebaza omwami Joakim Musengi. Joakim Musengi oyo mukamange sipiika si gwe mulundi gwe ogwasooka. Juzi bwe twabadde n'omuyengo wa Ssaabasajja Kabaka wa Ssaabasajja Kabaka tagiiwo waliwo omuntu mu kyalo bwe yagoba mu kyalo okwo n'abaako. Era Ssemuse azaakola likodi ez'enjawulo, musajja mbavubavu, musajja alwanirira Namulondo, musajja yagobaako. Ekitiibwa sipiika zekyengambye omwami ono kyali omuweereza munnange kyayogeddeko ekyokuteekawo okuwa. Mr. Speaker, mbadde nsaba omuntu senti kyeyakola ekintu ekyo kyokka kyetulina okukola tulaga obuvumu kituuka ku mukolo omuntu yenna kyayogeredde awo tuveemu. Naye ekyokubala tuyinza okubeera sipiika tosobola kukwata muntu mataali, naye singa ovaawo bulungi n'oliteekawo ebigambo naawe ntyobyo nga mwami Sendi bye yakozesa eyo ebeera ddoboozi ddene era abantu meseji baba bagifuna. Era mukulu Sendi olwa kanseri tukwebaza obuvumu obwo bwayolesezza era abantu bonna mu Uganda n'ebweru wa Uganda bakwebaza ku ensonga eyo. Ssaabasajja Kabaka tuleetaano okumulayenga mbadde nsaba kiwasikiiko okkirize n'olukiiko omukulu na statement yakoze mwami Sengi ng'agamba mu kaseera ako nga Namulondo eyisibwamu amaaso alina kyeyawulira mu bulamu bwe era okubeera omuvumu okubaako byayogera yawulira nga alina agiye muvuga ng'omusajja omuganda balesa olukiiko obukkirize eddakiika emukulu yali kukyatulimirako era minisita message azifuna nange sebo naweereza ekiwandiiko nakutayiika eri minisita Mayanja nekindaga nti akirani ekyobutayumativu ku nsonga y'okuvola Ssaabasajja Kabaka. Era sipiika nsaba nga mpita mu offiisi yo akawandiiko ako sikawanvu nsaba akasomera olukiiko luno kalutegeere lukategeere ate nga lulaga nti sirumbye nnyo naye ate ndi ku nsonga ey'okuba nti tulwanirira Namulondo. Sipiika okkiriza mukama wange sooka okuseera ensonga gye twasoose era neeyongedde okuguma lwewankubidde akasimu n'ompita okujja okumusiima mu ssaza lyaffe lino ery'Ekyalo. Twebalire ddala ne mukadde waffe Ssekiboobo. Oba oli awo ku lunaku olwo ayinza okuba nga teyali sembe ng'omuntu, naye bajjajjaffe amaanyi ga Buganda mu kiseera ekyo gannyambala nga batyoboola ekitiibwa kya Ssaabasajja kubanga buli wempita nafuuse luzira. Abantu bw'oyita mu kkubo bakuwa ebirabo, oda z'amatooke bazireeta okuva e London. Buli lunaku kufuna amasimu okuva mu Amerika, e London n'ebitundu eby'enjawulo. Naye kisinza okuneewuunyisa ennyo omusajja avudde e Kakooge e Luweero ategeezezza nti yatambudde kiro, yatunze embuzi ye, akaana kabadde kakyali akata akabuzi yakatunze emitwalo 4 nassa mu bbaasa ndeetere omutwalo gw'essimbi. Ebyo kyayongedde okunzizaamu nnyo amaanyi n'okukubiriza abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu Buganda ky'abantu kwogeza n'okwata ku Namulondo abantu bakyalina obwesige era bakyayagala kabaka waabwe. Njagala kwebaza BBS eyazze n'enkyalira mu maka gange ne ku kyalo kyange Ngeeza okunsiima era
n'okunneebaza n'okunnumya mu kiseera kino oba oliawo ekitali kyangu. Ssebo mukadde waffe w'ekitiibwa Ssekiboobo, tuli bagumu nga basajja bu ssebo, era tujja kufuba okulwanirira Namulondo n'obukulembeze bwo obw'essaza lino ery'Ekyaggwe, nga Mukama Katonda akyatuwadde obulamu n'obuvumu. Olwa Katonda n'ensi yange Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale.